Omukyala akirizibwa okwambala empale, okwambala make-up, earrings oba n'obukomo oba olina okubikka ku mutwe. Kye tugenda okuddamu olwaleero. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga okoona ne kadaako. Gwe gy'osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri tuba twogera ku mukwano, Olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri ababakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli, beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Leero tugenda kwogera ku nnyambala ey'omukyala atya Katonda oba akkiririza mu Bayibuli. Twafunako amawulire ag'omukyala eyafa n'azuukira n'atugamba nti bwe yatuuka ku mulyango gw'eggulu Katonda n'amugamba sooka oddeyo kubanga obadde oyambala empale. Kati ekibuuzo we kijja, omulokole okkirizibwa okwambala empale? Ye tulina okukkiriza obunnabbi bw'omuntu yenna agamba nti yafa n'azuukira? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekibuuzo ekisooka, omuntu bw'agamba nti yagenda mu ggulu n'akomawo n'atubuulira ebintu ebiri mu ggulu, tulina omukkiriza? Bakolinso ekyokubiri essula y'e12 olunnya olwokubiri, Pawulo agamba bw'ati: natwalibwa mu ggulu eryokusatu emyaka 14 emabega, simanyi oba nali mu mubiri oba nali mu mwoyo, Katonda y'amanyi. Naye natwalibwa mu lusuku ne mpulira ebintu ebyewuunyisa ennyo bye siina ngeri gye mbyogeramu na bigambo, naye era teri muntu yenna akkirizibwa byogera. Nsomye Bayibuli ya Luzungu. Teri muntu akkirizibwa kwogera bintu biri mu ggulu. Kati omuntu bw'akomawo ku nsi kuno n'atugamba nti nalabye kino n'endaba kino n'endaba kino, Pawulo agambye teri akkirizibwa byogera, oyo abeera nnabbi wa bulimba. Bagalatiya essula esooka onyo olw'omunaana, Pawulo neera atugamba omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'abuulira enjiri endala yonna eyawukana n'ebyawandiikibwa, omuntu oyo asaana kukolimirwa. Kati omuntu bw'atugamba nti yalabye ebiri mu ggulu ng'ate Pawulo agamba nti ebiriyo tebikkirizibwa kwogera, abeera nnabbi wa bulimba. Laazaalo bwe yafa, Yesu bwe yamuzuukiza, Laazaalo teyayogera bintu biri mu ggulu. Mukwano gwange, tokolanga kusalawo okusinziira ku bigambo by'omuntu. Katonda yanjolesezza, yaŋŋambye bw'ati, nawulidde eddoboozi, nakulooseeko ekirooto, nagenze mu ggulu. Ebyo byonna tobiwulirizanga. Gendanga mu kigambo kya Katonda, noonya Bayibuli ky'eggamba, ky'obeeranga okola. Kati katwebuuze, omukyala olina kwambala otya okusinziira ku Bayibuli? Katutandike. Tutandike n'ekyambalo ekisooka. Omukazi okkirizibwa okwambala empale, era abagaana empale basinziira wa byawandiikibwa. Ekyo mu mateeka ekyokubiri essula ya 22 onyo olwokutaano. Omukazi tayambalanga kya musajja, n'omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi, kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama. Kati nno ekisooka, tebaganye empale, olunyiri terwogera ku mpale, wabula bagambye ekyambalo. Mu biseera Bayibuli we yawandiikirwa mu mirembe gya Yesu, n'Abawalabu abamu tebambala mpale, bambala amakanzu ate nga galinga biteeteeyi ate eby'abakazi. Abakazi ne bambala ebishaliya, naye waliwo enjawulo wakati w'ekyambalo eky'omusajja n'ekyambalo eky'omukazi. Tutunuulira Abayindi. Abayindi abakazi balina ebipale byabwe n'abasajja balina empale zaabwe. Singa omusajja ayambala ekipale eky'omukazi bamugamba jjamu ebipale by'abakazi. Kati ekikulu si mpale, ekikulu kya dizayiningibwa nga kya musajja oba nga kya mukazi. Bw'ogenda mu katale, genda mu dduuka eritunda engoye ez'abakazi, olonde empale ez'abakazi, tewali tabbu. Ekyokuyiga ekyokubiri, amakulu agali mu lunyiriri luno gasukka empale oba gasukka ekyambalo. Wabula Katonda yali agamba abantu teweefuula kyotali. Omukazi sigaza obuvunaanyizibwa bwo, n'omusajja sigaza obuvunaanyizibwa bwo. Jjukira nti Bayibuli yawandiikibwa mu lulimi olw'Ebbulaniya. Kati ekigambo omusajja ekyakozesebwa wano mu Luhibru kitegeeza Aish, IYSH, ekitegeeza omusajja ayambadde ebyambalo okugenda okulwana. Kati Katonda yali agamba omukazi toyambalanga byambalo by'abalwanyi, ate ng'agamba omusajja nawe tosigalanga waka mu kaseera ak'okulwana. Ekyokuyiga kye kino, teweefuulanga ekyo ky'otoli, totwalanga buvunaanyizibwa bw'otalina. Oba bano abali b'ebisiyaga abeefuula abakazi kyokka nga basajja, oba nga mukazi ne yeefuula omusajja, ekyo Bayibuli kye yali egamba. Ekisembayo ku lunyiriri luno, gano gaali gakyali mateeka ga Musa. Omuntu yenna kasita akusomera olunyiriri luno n'agamba nti tokkirizibwa kwambala mpale,
tokkiriranga wansi ku lunyiriri olw'11 naawe omusomere. Toyambalanga lugoye olugatta ebibiri ebyoya ne ssegaamwenge wamu. Bayibuli egamba nti toyambalanga lugoye nga luliko materials bbiri oba kotoni ne leather. Bw'osalawo okwambala leather yambala leather yekka, bw'osalawo okwambala kotoni yambala kotoni yekka. Toyina kukola kombine nedda. Kati naawe olina omugamba nti ow'omukwano gw'okikola. Ekyambalo ekyokubiri okwesiiga ebizigo, make-up, lipstick. Ekituufu simanyi lunyiriri lutuufu lugamba nti tokkirizibwa kwesiiga make-up era bw'omwesiiga oyinza okugenda mu geyeena. Naye gwe bw'obanga olumanyi lunteekere wansi mu comment section. Naye bwe nsoma mu Luusi essula ey'okusatu onyo olwokusatu, Naomi yali ategeka Luusi okugenda okusinkana Bowaazi n'amugamba bw'ati, kale naaba osaabe amafuta oba weesiige ebizigo oba weesiige perfume. Ekitegeeza yali amuteekateeka alabike bulungi. Buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala okulabika obulungi. Oli bw'agamba nti tokkirizibwa kwambala make-up abeera nga gambye tokkirizibwa kwefaako, tokkirizibwa ssenyama nnyo, kwesiiga bizigo, okunaaba. Kati mubuuze biki bye nnina okukola ne bye sirina kukola ng'akuwa ennyiriri, kubanga ebizigo ne make-up tebirina njawulo. Ekyambalo ekyokusatu omukazi alina okubikka ku mutwe gwe. Ye tukijjawa mu Bayibuli, Bakolinso ekisooka essula y'e11 onyo olwokutaano. Naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira omutwe gwe nga tegubikkiddwako aswaza omutwe gwe. Kakati ow'omukwano essuula eno yali tesomesa kwambala naye yali asomesa ku submission oba bugonvu. Kyokka ng'obuwangwa bw'ekkanisa gye yali asomesa bonga okubikka ku mutwe kye kiraga nti omuntu mugonvu. Bakolinso ekisooka essula y'e16 onyo olwabiri, Baluumi essula y'e16 onyo olw'16, Pawulo agamba mulamusiŋŋanenga n'okunywegera okutukuvu oba greet one another with a holy kiss. Kati n'omala okiisinga omunnayuganda nga mukuŋŋaanye oba omuwalabu kasita wabeerayo abalokole naye nga muka musajja oba ng'alina boyfriend we, obeera obitankudde kubanga mu buwangwa bwaffe tetulina kwenywegera. Kati naye Bakolinso bo okwenywegera ng'obuwangwa tekyali kibi naye tufuna kyakuyiga mu nnyiriri ezo kye tukola. Kati nga greet one another mu buwangwa bwaffe osobola okubonga oba okuwahaaga oba okubuuzaako, ekyo kimala. Kati ekyo oba ojjayo ng'ekyokuyiga. So ng'ate ekyokubikka ku mutwe ekikiikirira obugonvu oba submission, kati nga mu buwangwa bwaffe kye tukola waliwo okufukamira, okwogeza obukkakkamu oba okwogeza obugonvu, obutakaayana. Kati gwe kyoba okola so si kubikka ku mutwe. Mu buwangwa bwaffe okubikka ku mutwe si kyekitegeeza nti oli mugonvu oba oli submissive. Ekyambalo ekyokunaate era kye kisembayo. Omukazi akkirizibwa okusiba enviiri, earrings, necklace awamu n'obukomo, era tukisangawo mu Bayibuli mu Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri onyo olw'omwenda awamu n'olw'ekkumi, ne mu Peetero ekisooka essula ey'okusatu onyo olw'okusatu awamu n'olw'okuna. Byonna bitegeeza ekintu kye kimu. Kati katusomeyo. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezzaabu n'okwambala engoye, naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu, gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Wano Peetero kye yali ategeeza, sangayo omwoyo ku bulungi obw'omunda okusinga obulungi obw'okungulu. Osobola okusiba enviiri naye ng'omutima gwo muyonjo, osobola obutasiba nviiri naye ng'omutima gwo mukyafu. Ne mu Ngero essula eya 31 onyo olwasatu, okuganja kulimba n'obulungi tebuliiko kye bugasa, naye omukazi atya Mukama y'anaatenderezebwanga. Leka ekikusikiriza eri abantu bubeere obulungi obw'omunda okusinga obulungi obw'okungulu. Si kibi okusiba enviiri, si kibi okwambala necklace, naye omutima gwo guli gutya? Ogaba, oyamba, osaasira, oyamba bamulekwa, oyagaliza, osonyiwa, bye bisinga okuba ebikulu. Ne ssente ze wandikozesezza nga weeraga ng'ogula amasimu ag'ebbeeyi, amasaawa, amamotoka, amayumba, necklace eza goldi, zikozese ng'okyusa obulamu bw'omuntu omulala. Kyekyo Timoseewo ne Peetero kye baali bategeeza.
Katonda bw'abeera ng'akikutaddeko okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. Twetaaga otutumbula omutindo gwaffe ogwa jack, twetaaga oggulayo kamera awamu ne laptop. Yimirira naffe tujja beera basanyufu nnyo. Ate era kwata mu ka description box wansi awo kafaana bwe kati wansi ntaddewo link egenda okutwala ku video engeri gy'oyinza okuyigamu okusaba ne video ey'okubiri engeri gy'oyinza oyigamu okusoma bayibuli. Bw'oba ng'olina ennyonta ey'okuyiga bayibuli beera ng'onnoonya ku whatsapp namba yange eyo. Tulina groups 2, waliwo emu abakozesa data n'abakozesa wifi. Beera ng'otwegattako tubeere nga tuyigira wamu okusoma bayibuli. Weebale nnyo okubeera ng'olaba video zange. Amanya gange nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulikinga, okuteeka wansi mu comment section. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.